ebitundu byaffe bingi tebirina masanyalaze ate ebigalina ga bbeeyi ya waggulu nnyo nti abantu baffe abasinga tebasobola gasasula era wadde tugalina abantu abamu batunuulira batunuulire tebagafaako lwakuba emiwendo giri waggulu. Enguudo zaffe nnyingi nga bwe zikonyeeko nfu ezimu okuziyitamu kizibu ate era n'endala zetusobola okuyitamu tuziyitamu ku bwa musana ne bagamba olw'enkuba totawaana tojja kusobola kukola ki kuziyitamu. Basobola bajja tulina ekizibu ky'amazzi nayikondo zaffe ezisinga zonna zaafa ezisinga ziba zakuddaabiriza kumpi buli wayitawo akabanga akatono nga nayikondo tebalina okuddamu eddaabirizibwe olw'okuba si mumu kimala. Twetaaga amazzi tetulowooza tubadde tufunirwa amazzi agakozesa amaanyi g'enjuba nga nayikondo zikozesa amaanyi ga njuba so si zano zimukono ez'amaanyi g'enjuba zagenda ziyamba abantu baffe zisobola okukuba amazzi ne zigateeka mu ttanka abantu ne tuba nga tugasena ku ttanka nga tetusunze nayikondo. Weesanga nti ezo oluusi olw'okuba ziba tezikwatibwa mu byuma tezikonebwakonebwa ziwangaala ebbanga gwanvu. N'olwekyo ekyo kyekika kya nayikondo kyetwandyetaza ebitundu byaffe naye oba oliawo abakulembeze baffe badde tebanakirowoozaako ffe kyetusaba tusinga mba nnondeddwa kubaka wa palamenti nja kusobola okusaka oba n'okulaga gavumenti ekika kya bowa zetwetaaga ezinatuyambira abantu baffe ne baba nga tebali mu kubonaabona buli kaseera. Tulina ekizibu ky'amalwaliro gaffe agatalina ddagala limala agatalina basawo bamala agatalina bizimbe bimala nga twetaaga okuyambibwako abakulembeze abavaayo basobole okutufunira eddagala mu malwaliro ebizimbe ku malwaliro ate n'otufunira abasawo ababeerawo ebbanga lyonna. Tulina ekizibu ky'amasomero gaffe agatalina bizimbe bimala agatalina abasomesa bamala amasomero gaffe agatali ga mutindo. Tulina okufaayo ennyo okulaba nti tusaka ebikozesebwa mu masomero tukubiriza gavumenti okutuwa abasomesa ab'omutindo n'okutuzimbira ebizimbe ebimala oba oliawo n'okusaka mu bitongole ebyenjawulo mu Uganda n'ebweru ebisobola okutuyambako okutuzimbira ebizimbe ku masomero gaffe. Tulina n'okukubiriza gavumenti nti wadde yateekawo okusoma kwa bonna abo bonna basome naye kiba kizibu nnyo abaana baffe okusoma nga basomera ku mbuto nkalu. Bwe tutyo ntukubiriza tuba tulina okuyambibwa waakiri abaana babeere n'obuugi ku basomero. Ekyo kisoboka kuba gavumenti sente zirina sente zegyeteeka mu bintu oba oliawo bitayamba bantu balala sente zegyeteeka mu bintu ebiyamba abantu abamu bokka sente zegyeteeka mu bintu ebitayamba ggwanga lino naye ate ne biyamba amawanga ag'ebweru nga bwe yatonda obukadde bwa sente bwa dola za Amerika 22 bugende buzimbe enguudo mu ggwanga erya Congo. Sente ezo zibasobola okweyambisibwa ku baana baffe ne banywa obuugi ku masomero ne basobola okusoma ebitegeerekeka ne batabeera mu kibiina nga ate bwe basinga enjala. N'olwekyo nze nga nnondeddwa ku baka bwa palamenti eyo ensonga mu byenjigiriza nja giteekako nnyo essira si yokka naye ate tulinamu n'ensonga eya biki bye tusomesa abaana baffe. Bingi ku bye basoma tebiina mulamu wakati. Bangi twasoma ne tusoma ebyafaayo by'amawanga oba oliawo agatatu gasakati ebyafaayo bya Amerika ebyafaayo by'e Bungereza tusomye ebyobulimi mu mawanga nga Canada ate nga tebifaanagana na biri Uganda. Tusomye ebyobulimi mu mawanga agalina omuziro omungi mu Uganda tetugulina so tebirina bikwataganira. Tusomye ku bamajera nesibanya abasanga abasajja ab'ebigere binene nina tebituyamba naye ate ekyennaku abaana baffe bwe basoma ate ekisinga okukwasa ennaku bwe bagwa amasomo ago tebasobola kweyongera mu bibiina biddako kubanga yaggwa Tennessee Valley Authority kubanga yaggwa Canadian Prairies kubanga yaggwa ababazisibanya abalima ku muzira. Ebyo byonna basomero bajja babituluma nti twetaaga abakulembeze abakuba torch mu byenjigiriza by'eggwanga tubikyuse. Nze ekifo ky'okunsomesa bamajera okunsomesa basasa mu Rebecca singa bansomesaamu okukanika radio okukanika essaawa okukanika essimu oba okukanika TV
oba olyawo ate ekyo kyandibadde kyamagezi nti kinyamba ng'omuntu nti ne bwe biba ebya ssente oba ebya fiizi binnemeredde olw'okuba nina kye nasomayo eky'omulimu gw'omutwe guba gusobola okunyamba okusobola okweyongerayo mu bitabo byange. Era basabule bannyabo oba olyawo singa baba nsoboseza omulimu gw'omutwe mba nsobola okwetandikirawo akalimu akange ne kambeezaawo. Era ffe ebyo ebyokusomesa amasomo g'omutwe byenjagala n'okukubiriza mu bavubuka baffe abangi abatalina mirimu nti singa baba basomeseza emirimu gy'omutwe egimu egiteetaaga kubanga namala senior 4 oba senior 6 oba ekyomusanvu naye ne banjigiriza buyigiriza kanika ssaawa kanika simu kanika radio kanika tv ebyo tebyetaagisa kubanga manyi oluzungu wasirumanyi mba nsobola obikanika. Oba oliawo singa abavubuka baffe baali basomye ebyo bangi kubo bandibadde basobola okwetandikirawo emirimu kati era tabadda mu kudaaga nga bwe bali nga banoonya emirimu. Nga tuvudde ku kizibu ekyebyenjigiriza n'amasomero gaffe basomero bannyabo tulinayo ekizibu ekirala eky'obwavu obukudde ejjembe mu Uganda yaffe. Oluusi nga bwe nabagambako bano olulala nti nze ngenda nedowooza nti obwavu buno bugenderere gavumenti eyagala etunyigirize etukumire mu bwavu. Omwavu afugika katonda ne batukumira mu bwavu tubanguyiza okukulembera kwabwe. Era basabule bannyabo ekyobwavu mulanjulira abalina emyaka egigenzegenzeeko mwe mulabye oba mulabye ku mmwanyi bweyambye abantu baffe abaawano. Mulabye abantu baffe bagaggawadde nga bayita mu mmwanyi oba bagaggawala nga bayita mu mmwanyi naye mu myaka giri bwe twayingira egyekyenda ebintu byakyankalanamu awo ne batuga nti muve ku kika ky'emmwanyi kino mudde ku kirala muba mukyadda ku kika ekirala nti ate ekyo mukiveeko mudde ku kirala muba mukyadda ku kika ky'emmwanyi ekyo kye babagambye mbu ate kati mudde ku vanira muba mukyadda ku vanira nti ate kati mudde ku mulinga muba mukyalina omulinga nti ate kati mudde ku kigagi muba mukyali ku kigagi nti ate kati mulunde obusaanyi. Ebyo byonna baabiteekawo ne batubuzaako ekintu ekituufu kye tulina era gye byaggwera nga tetukyalina kirime kyogamba nti Uganda essire litadde ku kirime kino. Ebyo byonna bitunyize era ensonga lwaki Patrick Mujjuka avuddeyo nzije tulaajaneko oba oliawo eggwanga tunaaliza ku musiraamu gwayita omustakimba tunaaliza ku mugendo omutuufu tunaaliza ku layini entuufu. Twesanze nga ebintu byaffe bingi nga bwe mbadde bagamba nti twalina ekyemmwanyi ekyo ekyagaana twalinanga Coffee Marketing Board eyo no yaliwo ng'etuyamba okunoonya akatale k'emmwanyi etuyamba okukuma omutindo gw'emmwanyi. Coffee Marketing Board ng'etuyambako n'okutugulako emmwanyi ate n'okulaba tufuna endokwa entuufu. Coffee Marketing Board bwe bagijjaawo ebizimbe ne babyeguza n'emmotoka ne bazeeguza omutindo gw'emmwanyi we gwatandikira okufa. Link Marketing Board naye yatuyambanga ku kya ppamba okutuwa ensigo za ppamba entuufu okukuma omutindo gwa ppamba okunoonya omutindo obutale bwa ppamba n'okutugulako ppamba. Link Marketing Board bagijjawo emmotoka ne bazeeguza n'ebizimbe ne babyeguza n'ettaka kwe byali. Tetwalyawo wokka twalina ne Produce Marketing Board eyo yatuyambanga ku bintu byaffe ebirala omuli kasooli omuli ebinyeebwa omuli ebijanjaalo kawo soya ebyo byonna Produce Marketing Board yabitugulangako nga bw'olima ebintu byo oba kushiwa deal nti akatale weekali. Era abantu kwe bajja n'engombe yagamba nga tolidde nga mulimi nga buli lw'olima oba omanyi nti bigenda kutereera ogenda kulya. Naye basebe bannyabo ebyo byonna twabyogeranga luli ensi kati yakyuka. Abantu balimi ebintu byabwe tebalina nguudo nnungi kwe babiyisa tebakyasobola bitunda ssente ze bandibitunze. Olima ennaanansi zo naye noleneka nti bwe bayakujja kuzinona gye wanditunze 3,000 bagala gigula 1,000. Ettooka lye wanditunze akasanvu bagala ligula 3,000 beekwasa ebigundo byammwe bibiri. Abalima emmwanyi era abandiziguza akasente akeegasa tebagala zigula kasente ako kubanga beekwasa nti enguudo zaffe mbi. Ebyobulimi byaffe bwe bito ne bifa naye oba oliawo osanga twandibadde bulungiko. Abamu twabadde tuddukiddeko mu bikajjo tetuba nti engeri biri gye biganyi katuddukire mu bikajjo tukole kasente akeegasa. Ekyagudde mu bikajjo mwakitegedde basabule bannyabo omuwendo gwagwiridde ddala atalina pamiti tatunda bikajjo tetukyasobola wadde gamba nti oba katubiggyeko e Uganda tubitunde ebweru era abakigezaako
bingi byayokeddwa ebbusi ya ku booda nga bagezaako bisaza babitwale mu ggwanga erya Kenya obaoli awo gye bandifunye kasente akeegasa. Ebyo byonna nno twetaaga abakulembeze abafaayo, abakulembeze abatuyiiyiza, abakulembeze abalowooza ku nsonga eziyamba omuntu wa wansi. Era abasore bannyabo batuuka onvaayo okubasaba okumpa omukisa okubeera omukiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, kubanga ebirowoozo byange mbirina byemmanyi nti bitwongerako, ebirowoozo byange mbirina byemmanyi nti bijja tuyamba okutukulaakulanya. Ku nsonga y'obwavu ne mu bakyala bungi ne tuba nga twetaaga okuyamba ku bibiina by'abakyala ebyo batandise kubyosanga nga mu kyalo kiriko ekibiina ky'abakyala. Twetaaga okukubiriza gavumenti etuwe ssente zigenda mu bibiina by'abakyala ebyo, yengeri ejja okuyamba abavubuka abakyala beekulaakulanye, naye nga bateekwa kusooka kufuna misomo, emisomo egyo gibabangula, emisomo egibayigiriza bwe baba balimi biki bye bayinza okulima ebivaamu ssente, kirime ekyo ekyettunzi ekiriwo basobola kirima batya, y'akatale kaliwa. Bwe tumala okweta mu nsonga bwe zityo, awo jjo gamba nti abakyala baffe engeri tetumaze okubasomesa emisomo, abasaluni basome, ab'obutale basome, ab'amaduuka basome, abagala okutunda engoye basome. Eyo engeri yokka jjo gamba nti kati osobola obateekamu ssente ne bazikola, ate ne bazikola bulungi kubanga basoose mu misomo, ne bakola ekintu kye basobola okufunamu. Abakyala baffe tebajja kusigala bubi. Abakyala baffe abakola bizinesi obutonotono nabo basomesebwe engeri gye basobola okugaziya ebyenfuna byabwe, ate gavumenti ebawe ku ssente. Gamba ng'ezo zeyawadde ab'e Congo singa eyo esadde mu bantu baffe abaawano oba oliawo ebyenfuna byeyongera okugaziwa. Bwe tumala ekyo basome bannyabo ku bizibu ebitunyiga ebingi, nze nga Patrico lusaba munnoono ku bubaka bwa Paliamenti. Emirimu gy'obubaka Paliamenti giringa ena era nagyogerako wano olulala, nkikola bajeti ya ggwanga, kulondoola puroguramu za gavumenti paka ku muntu asembayo, okukola amateeka ate n'okutukiikirira. Egyo emirimu gyonna abasome bannyabo ngisobola era ensonga lwaki omulimu ogwo ngusaba. Oluvannyuma lw'okuweereza Ssaabasajja ku leediyo ye okumala emyaka 17 n'ekitundu, basome bannyabo mumanyirivu mbulina, ebizibu byaffe mbirina mbimanyi, era manyi okusobola okubisonjola. Era mbasaba basome bannyabo nti onaba muntadde mu Paliamenti nja kulwana nnyo okulaba nti Uganda yaffe, nakifuma waffe, mukono waffe, kyabazaala ntunda waffe tasigala kyekimu. Mbasaba kalulu basome bannyabo, Patrick Mudyuka nzigidde kuba independent, singa kibiina kya byabufuzi mwe nzigidde, era akabonero kange kikopo. Naye wadde ndi wa independent nga n'akabonero kange kikopo kuba president basebe bannyabo ndi mabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era abajjukira munajjukira nti kuvadde ekintu ekyo kibagamba saakitandise jjo oba leero, naye bulijjo kibaga nti ndi mabega we era muwagira okubeera omukulembeze w'eggwanga liraddako. N'ensonga zange nenzibaba nti twagala nkyukakyuka, ekimala kimala, ebitunyize bitunyize, bye batusuubiza ebbanga ne balina okubitusuubiriza liweddeyo. Kati tusaba basebe bannyabo tuleetemo enkyukakyuka.